tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale mwena abali ku mukutu ogwa There is Hope twagala nnyo, abali ku There is Still Hope 2, abali ku Tish ne Testimony mwe bali kubanga ate mutugoberera yonna gye musinzira okuba nga mutulaba atubaagala nnyo. Lunaku luno lwa kumeka lwa kusatu nnaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana 2025 mu mwaka. Kitundu kyaffe ekisooka Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukutiza ekitiibwa n'amatendo. Oyo mutukuvu jangu ofuge olw'otuluŋŋamye Kristo Yesu mwana Katonda mwe tusabidde. Amina. Kale olunaku lwaleero manyi social media eno ekyasinze okuba nga ewuddiisa n'okusirwaza abantu. Era gwoba nga oli mulokole aye ng'obulokole bwo bwa social media okyabulira ddala. Kakati ku luno leero nze tukusaidi ya Bugende. Waliwo oluyimba lwe yayimba Yesu wa Bugembe akola. Kati oluyimba olwo mulimu kapaati k'abasamize omusamize yali ava ebweru n'asaba omukyala n'amugajja ntwebaze lubaale biki ebyo. Kati ensi nga wayagala ebyonoonese alina ekirala yabeesibako so boza byasosolimba ku lubaale ng'amuvumirira bangi naye bwe nga tebabukwatako. Kati yabafuula abaganda be kyebaagala kyebamukola ate bamanyi tewali kyagenda kukola. N'omulala yafulumizaamu oluyimba naye ng'akutte kapaati kali tugende twebaze lubaale. Kati nawana lubaale byamukoledde so abawadde sitandi oba sitaati ekitegedde. Kakati oluyimba olwo kankweka kiriipu akasinza okutambula ke baasazeewo ka seconds 13 oluyimba olw'eddakiika ezo almost 5 olwanonyezako seconds 13. Kakati waliyo abataluwulirangako kuggwaayo. Kati waliwo nasanze ku mikutu egy'enjawulo wendiba komenti giye Bugembe agenze n'ayimba bino so oluyimba olusooka lukadde terufulumye leero. Ekyokubirako ke baasazeeko just a clip oluyimba lwonna fuulu gye luli osobola n'olunoonya Katonda wa Bugembe so n'omalayo n'otegeera ki kye yali agamba wano naye owulirizako kano kokka olowooza yali asinza ki lubaale. Abali kasooka nkweka kiriipu ako ka seconds 13 akazunze social media bakakozeemu kati challenges ziwera emitwalo 2.5 mangu ago then sobola okuba nga yetukomawo. Tutende ku lubaale akoze ebikulu nnyo, empewo zeebale nnyo, bweza bajjajja beebale nnyo. Ndowooza kakiripu ako okoze ki? Okawulidde. Ako ko ke baalonzeemu nga bo oluyimba olulamba lwonna baasazeemu ako kokka. Bongerera ddala Bugembe waffe omusaaba ebitoomi okitegedde. So naye ng'oluyimba lwennyini lwoza challenges ziri emitwalo 2 mu 10,000 naye ng'oluyimba lwennyini weeruli era oba toluwulizangako kkiriza nalwo tulikuwe akkirize owulire kapaati ako bwe yali akayimba n'ekyeyagattako n'amugamba nedda nze nina ki Katonda tetulina kusinza ki lubaale. Era mu luyimba olwakulaga nti yakomekereza omukazi ono akkiriza Katonda wekiri naye bali baafunyeyo kati ekali byebyo ebyokwesiba ku nsagalo gifaananyi buli weesiba ku kintu ebyo byofunayo ate bamanyi oli bulaaza tewali kyagenda bakola kituufu bagenda kumuzanyirako nga bwe baagala basanze n'okufulumyamu ennyimba okitegeera bamukoze mu kakolabo kumpaka nga takkiriza manyi abe kolabo ng'okkiriza naye teyakkiriza kolabo ya mpaka toyagala. Kakati leka tusooke tukuwa oluyimba olwo lwonna mu bujjuvu kkiriza oluwulirize wadde waluwuliriza nekkiriza akkirize lwe tugenda okuwa lwe yali akoledde konsati ekivvulwawo tuba tugenda okuwa kuba tetusobola kuwa luli ajja tukuwa copyright kituufu nnyo kati katukuwa olwo
amaloboozi geego ate sobola okuba gatukomawo. Bwe navudde mbulaaya nayiseko mu kyalo ndabe kuba tuzaala. Omukadde ow'oku kyalo nayimiriza emmotoka yange naŋŋamba vaamu mwana wange. Mwatukwasanga ennaku nga muziika bazadde bammwe baana bange. Bwe nawulidde nti ojja kwe kuteega wano nga nina ekyama kyange. Jangu tugende mu nju tutende ku lubaala akoze ebikulu nnyo. Empewo zeebale nnyo bweza bajjajja beebale nnyo. Konze linda mama tebirimu emizimu twagisinza twamaliriza tuzinga. Ono abadde Katonda wange Yesu wange koye mwana wange era tugende mu nju mpulire Katonda woyo. Bitusi okuvaawo mu nju omukadde namwanga gawana Yesu wange era takyasamira kati bwe bamubuuza Yesu tabyagala ebyo. Ati kyene Yesu wa bugembe nange ye Yesu wange ne bamuwa erinnya eri mu kyalo. Ye Yesu wa bugembe Yesu yafunye erinnya empya. Yesu yafunye erinnya empya. Feri gye batuzaala Yesu bamutumye Yesu waffe. Yesu yafunye erinnya empya. Abakadde abatuyonsa emizimu bagisuula. Yesu yafunye erinnya empya. Bawana Yesu wange Yesu yafunye erinnya empya. Aya wanike emikono bw'oba mumanyi. Abakadde ab'oku kyalo bamuyize Yesu waffe. Obasanga bawanda Yesu wanamutebi byakola. Oba banaye give it up for Pastor Namutebi in the house. Obasanga basuuta ti Yesu akayanjako. Anybody from Miracle Center? Obasanga basinze Yesu yafunye erinnya empya. Yesu wa Julius yakola. Anybody from Watoto Church? Yesu yafunye erinnya empya. Obasanga bawanda Yesu wa Chiwewe sakola. Yafunye erinnya empya. Anybody from Kansanga Miracle Center? Obasanga basuuta Yesu yafunye erinnya empya. Yesu wa bujinga akola. Anybody from House of Prayer? Yesu yafunye erinnya empya. Obasanga bawanda Yesu wa Senyongako. Yafunye erinnya empya. Yesu wa Chigandako. Yesu wa Senyongako. Yesu yafunye erinnya empya. Yesu wa Serwadako. Anybody from Victory Church in Deva? Yesu yafunye erinnya empya. Yesu wa Bugembako. Anybody from Worship Harvest Apostle Mosaic? Yesu wa Lubega akola. Anybody from Fanero Ministries? Yesu yafunye erinnya empya. Yesu wa Bugembako. Anybody from the Worship House Nazana? Yesu yafunye erinnya empya.
kale yeyo full video oba full luyimba bonna abantu mwe batemyemu ka kilipu basobola okuba nga ate bawulisa ate lwokusirwaza ababadde tebamanyi luyimba olwo ngeri gye lutambulamu naye ndowooza oluwulidde yeyensi enyumirwa nnyo ebiyise enyumirwa nnyo ebyonoonese naye olina okuba ng'osigala ku mazima kuba babikozemu ebitasaana biyitirivu naye Katonda waffe amwesigwa naawe wanaakuviirayo ku kyalo ekyewammwe Katonda obajja muwa erinnya nti Yesu Jamiru Yesu wadde likakolaki oyo agambe nti leero nzikiriza Katonda mpanise kasita anaakolaki anakukolera kati anaakola atya mwesibeeko bwekirikyo tomuvaako tomuta nga tannakola oba akoze tomutta munywegere onwesigala ng'okolaki ng'obeera naye tambula naye kituufu nnyo mwagale mwesibeeko kola byayagala byatayagala bireke mu kaseera akatuufu bajja muwa erinnya eppya nga kuliko n'eriryo kuliko n'eriryo ate abaali bakusekerera bajja okujja bakwebuuzeeko wakikola otya ogwe gaali maviivi na Kristo Yesu ate okimanyi tebakkiriza gaati mwali atulagirako basawo bakugu gye mulaga mutukweka ekyama naye gwe ekyama oba okimanyi anti ye Kristo Yesu yakuyisizaawo awo mbeera yonna gy'olimu kkiriza nti asobolera ddala era ajja kuyisaawo togwamu ssuubi ate ogwamu maanyi saba obutakolaki obutakoowa buliba olwo Mukama alikolaki alikuviirayo ejjukira obusibe bwa Sayuuni alinga abalonda bali tebasuubira nti baliva e Babilooni naye lwali olwo Mukama ate n'abajjayo mu buddu si nsonga myaka emeka gy'omazeeyo biki ebikukoleddwako ogedde ki basese ki Mukama mwesigwa ajja kuwa erinnya eppya saa zino bakuyita Nakidibo bakuyita agannyanyaabo bakuyita Saabawuulu bakuyita Feriya balina amanya ge bakukuwa munaye naye kankubulire agamanya ga kaseera Katonda ye address gye bakuteeka kajja kujjayo ate akuwe address empya ekiba eri gwe kukkiriza mu mutima gwo n'omanya ki ky'oli ne bakuyita malaaya ng'omanyi toli malaaya oba na muntu mu kaseera akatuufu Katonda erinnya ajja balaga titobangako malaaya embaga evuga omanyi nga teryofe wesanga nga ffe ontabala ne kugamba lwakuba nalokoka nsanze nalokoka singa wansanga mu biro singa bwe nakuyuzayuziza dda singa tewali naye weebaze Yesu amwebaze lwakuba yandokola kati saakubaako kyenkukola naye ate ongende nnyo nja obutanviiramukaawo so bugembe twogera omugumya omanyi ensi ereka ekirungi n'embuleesinga ekikyamu kuba yo wetu weerina okukolaki weerina okubeera yo yabikukuju Eva so Katonda aba yakugjayo mwebaze ate ajja kuba nga akuyisaawo mweyo embeera yonna ate gy'oyitamu kkiriza Kristo obeera omulokozi era Mukama w'obulamu yekka yagyosobola atalina mwana talina ki talina bulamu kasita obeera n'omwana oba olina obulamu ate obutaggwaawo gamba Yesu olwaleero nze gy'oli obulamu bwange era Omukama waabwo omulokozi waabwo saasire bali butuukirivu wano bonna kadde ntambulira Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina kale yoyo Yesu wa Bugembe ye tayito yaalwo oba Yesu yafunye erinnya eppya akwebyo ebbiri kwezi ebbiri osobola okuba ng'ofunako entuufu era osobola okuba ng'olufuna oluwuliriza n'ova ku buno butundu
abaana bwe bakwata batandika okuba nga bakola ebyabwe gendanga n'ekituufu never go with half information mbi nnyo bulawo olwala nomira eddagala n'okoma wakati ate atamiza akusinga ate awo obeera dangerous kuba we gujja guba gwakonera muli we gusituka omusujja guba mubi nnyo ogenda n'okukugjawo obulamu bwo so kati ekino nti yo eno TikTok wana emikutu emirala kyegikolako nti gireeta half information obutundutundu nosigala mu kusoberwa mu kutabulwa mu butamanya kikiddako so bw'obeera mu ange ezo omulabe wakusangira enagamba jangu tugende toddaawo mbw ate tobitegeera nze wuwo ate gwe wange byonna gye tunaakoma naye gwe tugende so gezangako nnyo okufuna information ekozeki ejjudde ate ne Mukama anakuwa omukisa tugenda kuba nga kituwumulamuko katono tukomawo tuyinza okudda n'ekitundu kyaffe kinaasembayo ekyolunaku olwaleero ate nga tugenda kuba nga tukwata ku kirooto ate ekitundu kyaffe kiyinza okuba nga kisembayo kyolunaku olwaleero beere bulungi ate era mweraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 34 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.